Kikaziri 17 zisibula yokwelesa wa ebili ezekiro. Mukolo kizito tunuleko ku bibiina byobufuzi. Ekibiina ky'ebyobufuzi kitandikibwa abantu 2-3 Kifuuka ddi ekibiina kya bonna. Then kisigala ddi ekibiina ky'abo bakitandise olw'ebigendererwa byabwe. Kati naddala ebyokufuna mwezi. Kati ebibiina byobufuzi birina emitendere birimu egrupu bbiri ez'ebyobufuzi. Waliwo ebibiina byobufuzi ebitandikibwawo. How would we call it? Tukiyita muri iyo politiki tukiyita waliwo there is what we call stakeholder party. Political party. Niwabera nekituyita stockholder political party. Nti stockholder political party kiba kitegeeza mu Luganda nti kyekibiina ekyo kibatandiseewo ne bakuŋŋaanya abantu naye abantu abo galabika nga balinganga ekyamaguzo gekyetunzi ne kiteekebwawo naye ng'abakigendo kifunamu be balinganga bannabyabufuzi abakikulembedde nga bagenda kutunda bantu bano bafune omugabo gwabwe okugenda okubayambanga bo singa bano. Kifaanagana ng'omuntu agenze mu katale okusuubula ebintu mu katale nobireeta mu dduuka nobiteeka mu madaala. Kati gwe kigendwa kyo gwe nannyini stock eyo businessman oyagala profit. Kati ebyo bibiina weebiri ne wabeerawo n'ebibiina ebirala tuta stakeholder political party. Nti stakeholder political party kitegeeza mu Luganda nti kyekibiina eky'abantu nga be bakiinamu eddoboozi nga bakikulembera babapakasi baabano babalonze oba babawo obuyinza mutukulembere nga tewali kibasobola kusalawo nga bano bannannyini kyo abakiinamu omugabo ekyabwe ekyannamadaga tebasazeewo. Kati sobola nti bobeera ng'oli mu kibiina kye bayita stockholder political party kyowulira nti omukulembeze w'ekibiina yagenze n'akola endagaano n'omukulembeze w'eggwanga nga talina gwabuuzizza n'atunda ekibiina ye n'afunamu nga ye abasigadde babega temusobola kwogera kubanga yabateekateeka muli kyattunzi abatembera nga bw'ayagala ekyayinza okubajjawo Pulezidenti Museveni n'abatwala ewalala. Kati n'olwekyo abantu abali mu byobufuzi ababazanya ebyobufuzi ebintu babyawula kyobudola banali ngamba abantu bagenda okusoma ebyobufuzi nga ddala mu mayunivasite naki basomako ebintu byakungulungulu naye bw'osoma liyo politiiki ekuyamba okuggulawo amaaso okutegeeza amazima g'ensi gaba gatya kubanga nabaga nti liyo politiiki we study power tusoma buyinza na bigendera by'abakulembeze. And you can't study that in university bw'obanga ogenze ng'osoma bakusomesa bino so kati kyekyo kyona nti abantu baba bagulambuli nga bakaayana nti ate ekibiina kyaffe ekibiina kyo bwe kiba nga oteeka okuba stakeholder stakeholder political party kyekibiina tiwali kisalibwawo mu kibiina ekyo nga bantu sikibakisazeewo. Tosobola genda n'oteesa biru nga bantu bagisazeewo kubanga abakulembeze babapakasi babano bannannyini kibiina era basalawo nabaga tukuggyeko tukuzizzaako onfuna bulungi naye kati ebintu ebirala kati gwe wooyawulira oyinza okuba nga bakutaddeawo oli agamba nti bannange oli wano naye nga akukumye kukutunda nga oli kintu kyattunzi ye asobole okufunamu enkyakutembeya wano luli akutembeya eri kati oba tolina stake oli kyattunzi era bakayana bannange ekibiina kyaffe kyobudolaba nti bamemba ba DP bayinza okugenda wali kubala entuma okulwana ne babakuba ekkomera kubanga bannannyini kibiina mwe muli kintu kyakutunda commodity bamaze dde okubatunda bo basonze embere kati ate balina ekigambo ekisembayo singa bano baba stakeholder police tekwatako kubanga you own that party. It is yours. There is nobody who can challenge a stakeholder in an institution in an entity because a stakeholder yewe buyinza ye nannyini osegedde so kati that is what we are grappling with ekyo kitawanya kati olaba era nadde njogera n'abantu abamu bujuzi babadde bangamba n'ekizito why do you waste your time ng'okaya ne Mao kubanga Mao tosobola mujjako kibiina ki Mao alina kibiina kyakitembeya kyakutunda gwobaddemu nga kyakutunda kati akutuza mutandike ekirala why don't you start new whatever ate ne babasuula mu katyabaga mu katego ate Mao kakoze era okubakuba kati laba batandika abo mbalaba nanti abo eyo DP suubi Buganda kubanga ekigendo kya Mao kubateeka wali baba identifying mbeera isolated mwawulubwe muteekebwe ebbali kati mwe mumukayanya mumuyamba okutuukiriza ekigendo waki kati omunnabyabufuzi omugezi eyasoma liyo politiiko oyo muvako notandika ekirala kubanga okutandika ekirala ekibiina baba bantu kati oli obanga stock agitunze you study new business kati bwati Ruto bwe yakuba Uhuru Kenyatta kubanga Uhuru Kenyatta yali amaze okutembeya Jubilee ng'agitwala luddawa Ruto n'agivaamu ne badda ebbali ne batandika UDA olwali yawangudde Kenya
So nolwekyo ekibiina mu byobufuzi toyinza gati kino ekibiina kyabajjajjange. There is nothing like that in politics. There is no inheritance in political mu byobufuzi tewali busika bwa byabufuzi. That is why era kyo batugamba muri yo politiki that a vacating politician cannot donate his support to a person or to a okumusikira. Yes. Why? Because unless when that person holds a monarchical power, because doing so it means that you are creating a dynasty politics. Nti omunabi afuza agenda okumula tasobola gati bana abantu bange bagabidde gundi engeri gye babadde bampagira kati mbawadde kizibu tikibi mu byabufuzi asobola okukola ekyo abanga alina buyinza bwa kabaka era baba omuntu akola ekyo abama n'okuzimba ebyobufuzi ebyalayiniemu kyebayita dynasty politics. Okitegedde bulungi. So n'olwekyo kati abantu abakola argument abakaayire bana babadde mu nkomera bakuba emiggo, don't waste your time. Tokaayina ekitasoboka kubanga bakita stock holder political party. Nti bannannyini yo abakulembeze bayaabwe bwenkomere bwoya era tebagala babatunda ebeegamirwa bo era ebikolebwa tebalina kubabuuza. Kati gwe weebuuze gwe wooli mu kibiina ky'olimu oli stakeholder oba oli stock holder. Nti gwe olimu nga nnannyini kibiina oba olimu nga gwe bagenda okutembera nga bagenda. Kati wanga oli wantu wonna mu kibiina ky'ebyobufuzi ng'ebigenda maaso tebakonsultinga oli mu kintu bakutembera nga bakola ki. Kati ekyo ffe wetukolera ebipimo bwe tubanga tukola analysis. naye kampuzemu nga tetunafuna masimu. How do I detect that difference? Okyaba ebisalibwawo obiraba nga bakulu basalawo abagenda eri okulya esente abasalawo twakoze endagaano eno tebalina gwe babuuzizza ate eyimiridde neekola ebisalibwawo nti ebiba bisalibwawo abakulembeze b'ekibiina ekyo biba biganyulwa bo tibiganyulwa bagoberezi. Ekintu ekisalibwawo mu kintu ky'olimu okakasa ekikwawula nti biba bisalibwawo biba biganyulwa naawe obeeramu n'eddoboozi bakomawo ne bakonsaltinga bwebanga tebakubuuzizza oli mu kintu oli mu mudaala bakutembera butembeera yenjawulo wotegeerera kasi tolaba nti ekibiina ky'olimu ng'abakulembeze bagenda okusala bamala kwebuuzaako oba namwe muparticipatinga obeera stakeholder obeera muno eki era kyobudola nti mu kibiina ky'ebyobufuzi baga nti buli muntu yenna memba abenga atwala obuvunanyizibwa gula kaadi kutwala obuvunanyizibwa kola bino kubanga oli ku kintu kikyo onfuna bulungi. N'olwekyo kati aba DP bana bakaya nemmawo don't waste your time. DP eristoko ya byanfuna yateekateeka wali ey'okuyamba abakulembeze abanaafuna obwa minisita abanaafuna obwaki abanayita wano nga bagenda mu maaso ebyobufuzi bwe bito biri mu nsi. Oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo yitira ku nooti 752 9889 ne nooti 788 577 ze simu zoyitirako tubenga tusobola okuwuliziganya olina kibuuzo oba kirowoozo. Radio Buddu naawe bali kuwuliriza. Nange nkulamisiza ssebo. Okimanyi kati waliwo ebibiina byennyini era ebikolebwamu bizinensi bitya nga byo weebiri awo basasula. Ebibiina weebiri biwera ate waliwo n'ebibiina bino ebitega bomu nabyo mwebiri ekiraga ate kati byeyongera nabweyongezi lwakubadde nti tebannaba bizuula butuuti. Kati ogeze n'oyogera mu kulya enguzi bannaaye n'enguzi banne tosobola kulya ggwanga lyate n'olisuulira ddala genda olye mu ggwanga eddala tuleetire wano amagera ebyengera wano bannaaye naffe tusanyukeko naye butuufu n'otulyamu neweeryamu olukwe noddira ate gwe neweeryamu olukwe ate bannange kale toyanziza tajja bwetuli kale Buddu naawe bali kuwuliriza. Yes, twesimye kuwuliza Isima. Abantu abalina ekiteeberwa ekyokubaako mu byobufuzi n'eggwanga balwakire bali mu kibamwebuuzaako
Kale toyanziza buddu hello we bali kuwuliriza kubanga balikolera ekyandikiddwa omusingi ate ne bagendera ku byabwe n'abakanga okwegagawaza bokka kubanga otunuulira omusajja oyo kati mawu engeri gye bamujja ewaabwe ne bajje ne bamuteekamu nga ndabira ddala nti ayina emabega ekigendera okusuula nti tekatwekabire Mungu yaku atasasulamu omusajja kale toyanziza buddu aliwo daniyo oli ku radio buddu daniyo yanyuse dda asooka owuliriza essimu nga tonnakuba asooka owuliriza radio loti 752889 buddu naawe bali kuwuliriza oyogera mpola nnyo olinga ali mutulo oli otya sebo kale munaffe kale toyanziza kale buddu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh yesebo wewa yesebo toyanziza kale buddu naawe bali kuwuliriza kale toyanziza buddu oli otya lubega Richard kikyate bikoze eki kale toyanziza buddu wangi naawe bali kuwuliriza balonda bulungi
nashoka kitalakata buli myaka kitalakata sereni yafuuka kyanku kale nawe bale kuwuliriza oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo eddakiika ziri 2 zezibulayo katukwatoyo ono Buddu radio Buddu wangi na Joseph. Yes, Joseph. Okubiddewo Joseph. Wangi? Joseph owebwala ate obadde otya. Kale radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo webale kubanga ogoberera dakiika tulinamu yoka mu kuzito mutuwumbe enteekateekera. Okusooka abali mu kibiina kyaffe tubebaziza okubanga bagoberera eggwanga terizimbibwa batiitiizi. Eggwanga lizimbibwa abantu abamanyi ensonga kyekizimba eggwanga. Nolwekyo kubanga oli mutiitiizi ebyokuzimba eggwanga biveeko kubanga eggwanga okulizimba it is a sacrifice. Oteeka okukola ebyo gwe biyinza okubanga bigenda okukunyiga ku lw'obulungi onaakola ki wabanajja. So ekyo kimu. Ekyokubiri omusajja w'okunyanja oyogedde nejuzi baddewo abantu tukubaganya n'ebirowoozo nga bagakirisa akanyamberege abakulu abali ku nyanja eyo bawadde omwaganya abalala bavuba obwanyanja obuto bayisawo makayaabu tewali abakuba ku mukono ate nga bajja okukuuma ebintu n'abakuuma ebibiri ebyo kati fenze nga bwe mmanyi bwebanga ndowooza ya President Museveni tasobola kusindika balwanyi abamuwaji bagende ku nyanja n'abakwatwa ideologically ne bakola ebintu bimusuula kubanga abantu baba balaba. Nolwekyo kyobudolaba nti ffe twava wano netugenda mu mambuka eyo nga tuwalina muntu amanyi movement oba NRA netulisa ekigambo abantu batukola ki. Olunaku lumu President yatusanga patonga eyo naga nti mbebaza nnyo ngeze nenjogera ne bannayinki mubajanjabye bulungi nemubamatiza mukiranga nga mukaaga eyo mukiranga mukaaga nga gugwako kati batwegaseeko kati oteeka okuba nga olina basasolo luti abakkirizanga awo kubanga President abantu balina okulowooza nti yali buli wamu naye abaali bayimirira nga buli muntu wayimirira abayimiridde mu kintu ekikola ki. Nolwekyo ensonga y'okunyanya nja kujja ogyogerako kubanga nejuzi twali tukuganyako ebirowoozo nti waliwo abantu egroup ewampya ennyanja ate ecompromisinza abantu abalala ate ennyonyi y'abannayuganda si abantu group ng'emu bwe bagamba ebyennyanja biwedde namu bagamba kokota baziweze abalala bavuba abantu batunula kati ebyo byebireeta obunyiivu mu bantu kubanga kasita society ejjamu nti waliwo abatagambwako n'abagwambwako obulisi ttabu kati ate ffe tuli bayizi ba President Museveni kubanga yatusomesa okitegeera bulungi. Nolwekyo tubabuulira bye batusomesa. Nolwekyo kyembaga nti the seeds of a new revolution they are always embedded. That is your principle nkulu nnyo mu revolution politics. In an old one. Nti ensigo z'enkyukakyuka empya zigira mu lutalo lwa nkyukakyuka ki. In other words ensonga ezirweta ng'olwanisa abaliwo bw'ozivako ziri kujjawo. Nolwekyo bannayuganda muleme mwogere ku nsonga ezitukwata ku bino sibiri mu kibiina gundi. Bino bya ggwanga kubanga olwali ekibiina kya movement kibeerawo oba UPC oba ani n'eggwanga Uganda likola ki kyobudala nti abantu bazzemu omutima ogw'obutamanya nti abantu bakola ebintu as if Uganda is not their motherland. That is very dangerous. N'olwekyo mwebala okutuwuliriza ntumira Major Kaddu John nkutumira Honorable Mulindwa biri mu maaso ne bamwe gwagwanga bonna ziramu kubagamba mwezi gwa 12 tugenda kuba n'olusirika tukubaganye ebirowoozo tulabe eggwanga lyaffe ligenda luddawa ku lw'obulungi lw'eggwanga lyaffe katonda b'omukisa musolo bulungi basebuli banyabo. Toyanza mpuliriza bwetyo bwe tulabise tulinda ate ku lwokubiri obwa wiiki ejja nga Mukama atuwadde omukisa n'obulamu okubeera wano. Eno ye radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo nange Ajuma Lumbagaliza kusula bulungi Mukama abakuumi.